Guno gwe muzigo Sharifa Kamiso ow'emyaka 22 kwabadde apangisa mwe yafunidde obutakkaanya nebba okukkakkana ng'atuze omwana we ow'emyezi 9. Bino bibadde ku kyalo Makerere ekisangibwa mu Uganda mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu Wakiso mu kiro ekikeesezza olwaleero. Okusinziira ku batuuze, akawungeezi k'eggulu baawulidde omwana ng'akaaba nnyo wabula tebaakitaddeko birowoozo. Babu yakomyewo okukonkona nga tawulira kanyego naye kwe kutemya ku balirwana baagenza okubandula oluggi nga Kamiisa alengejjera ku muguwa. Naye bbaawe yakomawo ssaawa nga 4 ogw'ekiro n'atandika okubanoonya nga tabalaba. Ogenda okulingiza ku ddirisa y'oku luggi bweti yamulaba nga mukyala we yeewaanise waggulu yemaze okwetuuga. Abatuuze mu kunoonya omwana naye bamusanze asibiddwa ebiveera ku mutwe nga bamusibidde mu keesi y'engoye. Ate nga n'omwana yamuttisiza kiziiro olw'ensonga nti yabadde amwambazza obuveera mu bulago. Oba omwana yabadde amukooye si bwe tusoose okubeera nabo, yaani mulese kwerosi n'amuleka. Ffe tulina solution, tulina ebitongole weebiri okusinga okutta omuntu. Abatuuze bagamba Kamiisa abadde ateebereza bbo okuba n'abakyala abalala nga ne balirwana bonna abadde takyababuuza ng'amanyi nti bamwagalira omusajja. Omukyalo ono ye yalowoozeza oba yateebereza nti omuvubuka ono alina abakyala abalala. Wawulira abadde ng'akomawo ng'abeera nnyo ku ssimu, WhatsApp, TikTok n'ebirala. Ate ng'ebbuba era bw'abadde ng'agenda okukola bw'ati n'alaba banneiba nga bali ebweru abakyala ng'era omukyala alina okuyimirira awo alabe omwami nga ggwerayo. Christopher Muyimbwa atwala ebyokwerinda egganda agamba obutabanguko mu maka ate busitudde butonga kumpi buli lunaku wabaawo omusango oguloopebwa. Mu myezi nga 3 akafuna incident z'okutulugunya abaana 2 ate yandibadde okusatu ye yafiiriddemu yono gwe basse. Obutabanguko mu maka gye gimu ku misango gye twandulinga ennyo. Ensonga z'amayumba landlord n'abapangisa, butabanguko waka n'obubbi obw'ebintu ebitonotono kumenya mayumba bwe butyo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga agamba ng'ogyeko ebbuba naye n'ensimbi entono bba Kigundu z'abadde amulekera nazo zirabika nga zaavuddeko obuzibu. Tabadde mu mateefu ne ssente bbaawe gyamulekedde nga twasanze ng'ayuziza ssente $10,000 n'$2,000 zonna wamu $3,000. Ndowooza tusubira kikyamuyinziza. Ye bba Kigundu we twogerera ali mu ddwaliro gyaddusiddwa ng'ali bubi oluvannyuma lw'okugwa ku kikangabwa kino. Emirambo gyaggiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.